yeyisesa obisangayo ku SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga. Zawedde singa kyansajjana nga kutukuzayo kusoma oba osobola okuddayo n'osoma. Ate nali nagula ebya bebi nziremu kusoma. Ogula bya bebi? Ye. Bebi aliwo? Ninda lubuto lwa ddala. Lwaki olimba abantu nti noli lubuto ate nga lubuto serious sibigoye. Waliwo akavidiyo katambula ng'ozitaddemu olubuto bw'oti era nze mbadde manyi Zawedde oli lubuto. Abakazi be babimbuza abeeri mu kibutika. Gy'otuyimba nti oli lubuto ate nga toli lubuto. Kiba kiwani. Kati nasiramuka nafuna aji. Kati Oluislamu olumanyi? Bismillah. Assalamu alaikum. Alaikulai wa barakatu. Alaikum salam. Alaikulai wa barakatu. Tofu wafuna aji. Jajja akwagala nnyo. Osobola okwagala jajja nga wakwagala. Era saagala afe mpulirako ng'afudde ntema mulanga. Mufu. SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga ewali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Kale jajja kantule wano kumpimpi Akasana. Wasuzutte jajja? Ndisebo. Tuluddewo. Obwedda tuli wano Zawedde. Oba nadda. Musanze agenze? Ng'alinga ali ku mugo. Obwedda tuli naye. N'akoowa naye baka naye kati mutumye enva. Mugamba genda oleete enva. Alaze saido? Alaze waggulu awo siwala. Waggulu awo bw'omutuuka wano bwo oyambuka bw'oti. Maama Dani olowooza? Akiraza aba asobola okudda. Katumulindeko tulabe. Okujjako okuba nti ow'enva y'anaamutawaanya. Naaba nga kali mu nju naye tekakola bulungi. Ku kalina eri gye bazimba. Tugende kutulaba batusobola omufuna. Tugendere okubigere. Obuzibu tuyinza okumuyisa ate mu kkubo. Amujja kumulaba muwanvu. Ali mu kiteeteeyi kya bbulu. Kiriko ki ebyeru waggulu. Kiriko ebyeru waggulu kiri obutondotondo. Era bw'oyita nti Zawedde. Wagguluko nga bano mubayiseeko naye wagguluko wano. Tugendeyoko tulabe. Ne bwe muyimirira abo muyita Zawedde. Kale jajja kalugendeyoko kudda naye wano eno. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tabasuubiza nti tujja kubanga tudda tunoonye ku Zawedde abatogedde waayo tugende tumulabe oba tusobola okumufuna then tukomewo ko wano. Wangi jajja? Tuba tulina okudda wano wennyini. Kale jajja katujje. Katujje. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then
Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno, kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo, ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataaganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. SB4 Media Tuggussa batulagiridde eno naye muninganga mulengera ninga mulengera abaali besungu kubeera nga balaba ku mboozi ya Zawedde yono yenga ali smart, ndabanga ali smart nno ye yennyini naye nga zezo programu zetukola. Zawedde olita Zawedde nze ndi mugenyi wo kulikayo okay atode mukunde kangande mugenyi wonze jatugende mpola nze nzize kunona jajja agambye abakutuma kujja kugula nva ne mugamba kangende munoneko ulambu bulungi nyigole musanyufu kulikayo jajja tumulosa ali mukweraliikirira agambye nti oyinza obutadda egwe twazize nga toliiwo ye abadde luddawo badde antumye enva olimba eggulo Zawedde otambula Zawedde otambula nnyo weekweka twaza lunaku lulamane ne tusiibaawo nga tolabika nako togwayo ate amanya gwane amatuufu nze Zawedde Kate. Zawedde Kate. Zawedde Kate obeera wa wano wajjajja wa ene ndejje zanta amanyi tolina mikwano gyo mingi nnyo manyi ate naddala ku TikTok okwo abaana bakulaba abantu bakufollowinga bojja beebuuza Zawedde munoonyeeko leero nkunoonyezaako yewebale owulira otya nga nkunoonyezaako bulungi okay. Ogenda tunyumiza ku mboozi Zawedde ogenda kutunyumiza ku mboozi yo omuntu ali eyo lujjo yeesunga nga ayagala okuwira ku Zawedde bimukwatako onaotunyumiza engenda banyumiza so eyo gyova bayitayo bate zanta stage balansa mukuwadde oba tebakuwadde balance tebanaba kuwa balance bagenda mukuwadde bakuwadde sente meka zozza okugulamu enva 15 ziweddewo batozizza nga tozizza balance bali bebagambye balance taliyo 15 tebakusedde era tebansedde era batemanye bakusedde kubanga bw'obaba wakodde 15 n'ogulamu just
Ensembe entono bwezityo. Bala soyinza okubanga omuliddemu. Nedda tekisoboka. Kisoboka. Nedda. Jajja. Zawedde balance amulidde. Bamuwadde balance anaamulya. Zawedde takwata kuwadde ekikulu. Zawedde tuule wano. Nze mbadde mmanyi balance amuliddemu. Nedda bambi. Singa sirina mpisa mbi nga balala. Yona mpisa. Tubuuzeeko Zawedde. Wasotya sebo. Bulungi Zawedde. Olyota Zawedde. Mwasa mtyani basebo. Ndi. Okay. Era yeewombeese. Zawedde tuli mikwano gyo. Nkimanyi muli bebbaale. Tuzze buli muntu abaddeyo ng'agamba naye tunoonye ku Zawedde, Zawedde tumulabeko, tumubuuzeeko. So, kye kituleese wano. Ye. Gwe twazze ng'otambudde. Kati leero jjajja ngambye ku makya nga mmaze okunaaba ekiro. Tobaako gy'olaga abagenyi bajja era n'ensiibirawo ddala. Era kyo tuwadde essanyu olubanga tukusanzeewo. Okay, abantu beetaaga okumanya Zawedde y'ani. Obulamu buli butya Katalinake. Bulungi ennaku zino lumbe. Naye ng'olina okuba n'obukkiriza. Okay, Zawedde wasomako? Nasomako eri ku St. Andrew nga nkyali muto. Okyajjukira gye wasomera ku ssomero? St. Andrew Lubugumu. Lubugumu. Wasoma paka. Wasoma paka mu kirasi ki? Paka mu Pittu. Paka mu Pittu. Ani yakusomesanga? Mr. Panuka. Mr. Panuka. Ulakusomesa subject ki? Nga nsoma science, English. So tujjukizaako bye wasoma? Bwe malenga musoma obuyimba bwe mwayimbanga? Nasomanga Today's Thursday. Nentuma ne English, ne science, ne subject. Andi kati mukubala ate mwasomanga okubala? Ye twasomanga. Osobola okubala kuva ku mpaka ku 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wali mugezi Zawedde. Ate English oyimba bwe mwayimbanga ku ssomero kyabujjukira? Saint Agnes, like a Monisa, sa inani anisolo indawe. Chode na masuka. Nga kalungi nnyo akayimba konze sifre. Waffe tetwabuyimba nga gye twasomera eyo. Mwe mwali temubimanyi nga mukyali bato. Ate akalala? Zawedde, ate akayimba akalala? Mayimba kano ffe tuli embate. Tuli embateto, tetumanyi kusoma, tubala nga tuddamu, enziri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ange. Jaja ngo mukonya ko jaja yera kamanyi. Ate kayimba kyawaakala, bwimba butala nnyo okunnyumira. Kayimba kyakala. Ate Saint Agnes, like a Monisa. Ate ebukala ngo mayimba nga Saint Agnes. Iye. Asobera ko nebukala ngo. Iye, omutene nga simulamu. Nosomerayo. Iye. Nga muyimba buyimba ki? Saint Agnes. Yasomera ddala ne bamuwa n'okugira abaana mu ssomero. Okubasomesa? Sunday school. Ng'era bw'omanya abasomesa ababasikiriza. N'abeerayo. Naye era obulwadde buno nga bwe nagambye nti nga olugendo olwo nga luwanvu okumugja eyo ekakiri okumuleeta emulago nga kikalubo ku ssente kwe kumunkomezaawo wano ate yali amulina nga muwala muto. Maama bwe yafa yali amusigazza. Kati bwe yamalanga okusoma ennaku ze olwokuna n'amutwala emulago naye nga ssente nnyingi okuvaayo okujja emulago kwe kumukomyawo. Kati awo bwe yaddanga n'okusoma takyasobola natandika bya ddwaliro. Zawedde olina emyaka ng'emeka? N'emyaka nga 3. Olina emyaka nga 3.
ate jjajja olowooza alina emyaka ng'emya jjajja mukadde nnyo akaddiye ayina ena jjajja alina emyaka ena Zawedde singa kyansajjana nga kutukuzayo kusoma oba osobola okuddayo n'osoma ate nali nagula ebya bebi nziremu kusoma ogula bya bebi ye bebi aliwo ninda lubuto lwa ddala lubuto lwa ddala nga lubuto walugjawo mami njagala nnyo ku mwana we ndaba ono ennaku enkwata wala oli bebi ng'ennaku ekwata nawe yala kuzaalayo bebi ye kale lwa olubuto walugjeewo kati nasiramuka nafuna aji aliwa nsalira ku muzikiti gweri mu Kanyanya Zawedde tumanyi nti oli mulokole zona eddiini bwasanga abasiraamu asoma abakatolika buli wasanze basoma kati oluislamu olumanyi bismillah assalamu alaikum alaikulai wa barakatu alaikum salam alaikulai wa barakatu tofu wafuna aji kati ye aji abeera eno mu Kanyanya Zawedde alimba lwaki otulimba Zawedde kale nkoze bubi ate lwaki waliwo akavidiyo akatambula ng'ozitaddemu olubuto bwoti era nze mbadde manyi Zawedde oli lubuto abakazi be babimbuza abeeri mu kibutika lwaki olimba abantu nti n'oli lubuto ate nga lubuto siriyasi si bigoye nesaateekamu bigoye naye Zawedde lubuto ayiswe tubadde tumanyi nti tugenda kujja tudde tuleete obugoye bw'omwana byonna mala kuzaala gyotulima nti oli lubuto ate nga toli lubuto kiba kiwaani lwaki osiba ekiwaanyi Zawedde okay jjajja akubeereddewo abadde naawe mu mbeera yonna nange mugulira emigaati sukaali amma akubeereddewo wonna bbanga lyonna jjajja akwagala nnyo osobola okwagala jjajja nga wawakwagala era saagala afe mpulirako ng'afudde ntema mulanga mufu tetugambe nti agenda kufa naye ŋŋamba nti laava eyo gyakuwa omukwano gwakuwa jjajja olowooza omwagala nga wakwagala era mwagala ng'emmere kalwaki omutenguwa manya lwaki omutenguwa olusi mba saagala olusi mba njagala kuba kati amanyi okukutuma n'ogenda n'obula n'okuba ogwa n'olweggulo nesiri n'ozireka ku dduuka akulengere mbabodaboda bakwata bu vidiyo naye kati yakuze ndowooza era nakuze sikyabiina wakuze kyetwagala nga jjajja tugeze nga jjajja bwabanga akutuma simutenguwa nga naffe tujja tumanya tugenda kwa jjajja kumukyayirako tuleseyo kasukaali ngaako nga tukusangawo notereeza nga njatereeza empisa ezo naye wamma atuvuma nnyo atuvuma nnyo 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 ovuma jjajja kale jjajja nsonyiwa nkwetondedde bwamala okutuvuma n'alyoka yeetonda naye ng'avuma tatya nti ono munene ng'oli kojjaawe temwamulaba jjo naye amuvuma tamutya ngaovuma lwaki ovuma ebintu bye byonna mu nnyumba ngenze nemubeera awo mumulinda abudde kiro wanyiga n'abavuma ng'asibamu ebintu bye ng'asitula enguguye ng'agikubanga awo ng'atuula ng'abeera awo nga mubeera ku budde Zawedde lwaki okola ezo empisa ze banena mu mugambeko Zawedde okuvuma omwana omulungi talina kuvuma bakadde mpulidde kale andi jjajja tolina kuddamu kuvuma jjajja ojja tolina muvuma maama tolina muvuma era twagala lubeereza Zawedde yeegombesa ne bamubuuza ebigambo mumugambe abeera ku TV ne bamubuuza ebigambo ebyo byesaagalira ddala namugamba okumusiba nabalimba sibe agenda kukusiba Zawedde balimubuuza Zawedde ebyo byeyogera biki ebyo sibyagala
Netuddamu kuvuma jjajja. Kale mpulidde. Omuntu omuluyita nakuvuma. Alina okuba n'eddiini ng'akeera kumakya n'amubuuza ku jjajja wasuza otya. N'amugamba jjajja ndeete n'omukimira ku mazzi n'oyera ku luggya. N'okumira eddagala. Sijja kiddamu mbeeto. Olina okumira eddagala kuba eddagala eryo oliraba. Lisobola okukuma ng'oli mulamu. Olina kuzira ddagala. Leero wamize. Kumakya ekiro neebase kumakya nemira. Kumakya wamize. Okay. SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyalina Zawedde. Naye ali smart. Leero naali smart nnyo. Ayoza anaaba ye yennyini talina buzibu mu ebyo. Kuno mikwano ki gy'olina kuno? Kuba otambula nnyo. Wekimizi olina emikwano mingi kuno. Zawedde. Nina abakazi abamanyi ne bampita jangu oyoze engoye ate olugira ne banseera. Bakuwa mmeka? 10. Lwaki tobagambirawo nga tonnabakuzooza nti nno nze njagala. Era wenziraba nga nnyingi mbagamba mumpe 15,000. Ne bazikuwa? Ate bazimpa. Kati wekimizi olina kubeera bwajjajja kuba n'omuntu akukozesa nga takusasula. Bayitha abantu abali eyo abakozesa abantu nga bano nga olaba nti batategeera ssente. N'omuseera kibeera kibi nnyo. Ate ye ssente azimanyi. Ssente zazimanyi 2,000. Naye omuntu genda n'olwo 10,000 onodda. Abamanyi okubala ssente. Kande wano baninamu ku ssente ndabe. Zawedde. Abadde onootolo mutaaga. Zino ziri ssente mmeka? Neyanza 7 neyanza. Ezo mmeka? Ka 10,000. Ako ka 10,000. Kabo jjajja akatereke. Ako ka 10,000. Neyanza 7 neyanza. Mitwalo 2. Neyanza 7 tuyanza. Kati Zawedde. Olina okubeera n'empisa. Tovuma abantu. Baneiba abantu abo gy'otambulira eyo tebakukozesa ensobi abo. Ddala abantu basajja ba bodaboda boboosanga. Ate n'okukugamba ebigambo bye tutera okulaba ku TikTok ebitali birungi. Nabyo sijja bidda. Ndolina biddamu. Olina kubeera ng'oli mulokole. Oyogera ebigambo ebirungi. Nejjajja omuweesa ekitiibwa. Bamukuba. Zawedde ovuma nnyo. Ovuma nnyo ne bakukuba. Tulina kuddamu kuvuma. Okitegedde? Okay. Abantu abali eyo Zawedde. Tunula wali abantu abali eyo kiki osobola okubagamba nga tugenda okwerekereza? Bakwagala nnyo abantu abali eyo babadde bangamba nti nkunoonye. Bansabire mpone obulwadde mbe mutereevu. Ekyo kyokka. Tolina kirala kyoyagalayo. Ekyakye njagala mufaliso na bulangiti. Mufaliso na bulangiti. Omufaliso oyagala gwa kkala ki? Gwe gwonna gumpa. Gwonna ogujja. Kale ndowooza bawulidde. Naye nga buli bujja omuntu ambuuza nti bannange Zawedde omukyalirako ddi? Zawedde ali lubuto. Zawedde tali lubuto. Otuzimbizemu nga w'okikola. Naye tekiriiko. Kibeerako bubeezi. Bwamala okulya bwakkuta. Na wano bwajja ng'agamba nti olubuto leero lunnuma oba mwana. Oba mwana ate siina kyendidde. Nga akutula egyo emiddo gyonna ne yeeyiira kubanga agenda n'agula ebbumba. N'alya ne mugamba ebbumba teriri kulwaza. Nti abakazi bangambye nje ebbumba olubuto alya bbumba. Era soko tuzimbizeemu nga w'okikola. Nedda tekiriiko leero. Toddamu bizimbya. Okay, bujja bambuuza nti Zawedde ali atya? Zawedde tumusanze ali bulungi tali lubuto. Tumusanze ava na kugula enva
which means mutereevu alisted bulungi. So abadde baagala okumanya ebisingako awo bo bona bwennanga wali agadde tukumewo Zawedde ngosobola okututuma agambye agala mufaliso na bulangiti. So oyinza nti ntaddeyo 5 oba omutwalo tugwire Zawedde bulangiti tujja kubanga tujigula n'omufaliso tubireete wano. Amifati nkutumiddeko nnyo mu nsonga zino nkwesiga n'emikwano gya Zawedde babadde nga bajja mbala ku TikTok okwo tubaagala nnyo. Osobola okuwandiika ekibuuzo kyo kyewali agadde tubuuze Zawedde n'okiwanika mu komenti tujja kubanga tukomawo tubimba mabubuuza jjajja webale kubanga otukumira Zawedde. Abantu ngano tubeetaaga era tubeera nabo mu society lwakuba basinga obungi tubayitako buyisi naye ffe tubaagala nnyo. Zawedde tumwagala nnyo. Zawedde tukwagala nnyo. Nange era mbaagala muli ba kika kyange. Maama. Okay, tujja kubeera nga tudda Zawedde mu nnaku ntono nnyo tukulambulengako. Tujja kubeera nga jjajja tumubuuzaako nerekerawo okutambula ennyo, lekerawo okuvuma abantu, lekerawo okuyomba. Oba okitegedde? Yamawe simu. Twamuwadde yaffe naye teyatuwadde eyiye. So wamala wakoze ku kamera nga bulijjo Zawedde oli mulokole tusabire ku ssala esembayo. Mirembe Maria ojjudde neema omukama ali naawe wawe omukisa abakazi bonna nezo omwana w'endaayo nawe mukisa. Amina. Tugulewo n'akayimba k'eddiini ak'omu kyaki. Yonna ogenze mu kereziya. Mu kereziya kati gwe akayimba konna k'olina. Akayimba konna oba omuyimbi ak'omukama. Okamanyi? Naye namuno yeerabira yeerabira n'ayimba. Okay, Zawedde bw'atyo emboozi tutegeddeko entono tujja kubanga tudda twatuuseko emboozi ennyingi. Komenti ngawo kibuuzo kyonna kyonna kyewalagadde tubuuze Zawedde jjajja naye waali embeera kugamba yo yeeyagaza. Nze muzukulu wa Kabajja omugeya Ssebunya womalu akoze ku kamera nga bulijjo no oyo nno neibawo abeera mu ndejje. Abeera mu ndejje eyo Kibutika. Abeera mu Kibutika. So yatuleetedde abadde batulagidde nagamba ayino yamanyiyo mu Kibutika. Kansala waayo ono ayagalayo nnyo. Mugamba nti ngenda kujja mu ndejje. Anyiiga. Tamumanyi oyo. Amumanyi. Yonna Zawedde gy'asiiba. Bonna bamumanyi abantu. Bangi. Okay, singa mikwano gye. Alina mikwano mingi. Kubanga atambula n'atuuka ng'eyo Kibwe. Oba oli wano omuntu ng'amuleese. Oba ng'akubuulire wange wuuno mulaba wano. Wuuno mulaba wano naye ekyo mukisa gwa Mukama atambula nadda. Atambula nadda. Okay, tweyanziza nnyo, tweyanze egenze muzukulu wa Kabajja okumpa kasente. Webale okunjijukira. Okay, tweyanziza nnyo. SB4 Media. Mwebalire ddala. Tugende tulabe oba naawe baayo gawulidde amagulidde omufaliso tujja kuguleeta. Kale tweyanziza. Kale tweyanziza nnyo. Subscribe, like nga atera sharing ku Facebook kwe tuli nnyo. Genda ku Facebook search nga SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli, ne ku YouTube okwo genda ku YouTube search nga SB4 Media Tuggussa Enssonga o subscribing, commentinga gwe wobanga owuliranga komenti si nnungi osobola okugyerekereza. Zawedde naye afuuse muntu waffe era tujja kubanga tumulambulangako. Programu zino abasobola okuzitegeera muzitegeere, watazitegeera musobola okuzireka mulinda ziri ez'amakulu. Ekisinga okutuluma nti n'ez'amakulu bwe tuzireeta ate temuvaayo kuzikomentingako na contributinga. So tujja kubeera nga tubaleetanga programu zinga zino tutoza ku bwongo bwaffe n'ez'amakulu mweze muyitanga ez'amakulu zo gye ziri. So okuba nga osigala eyo department ino tugirekera ffe abazinyumirwa. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga, beera bulungi, weeraba.
Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku Lwentebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno, kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo, ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.